Nsigazza kimu engule ey'okuyisa obulungi. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume yawandiikira Timoteewo omutwe ogwokuna olunyiriri olw'omukaaga mpaka ku lw'omunaana, olw'ekkumi n'omusanvu mpaka ku lw'ekkumi n'omunaana. Omwagala ennyo, obulamu bwange buwedde, obudde obw'okusomoka butuuse. Nalwana masajja, embiro ne nzimaliriza, okukkiriza nakukuuma. Nsigazza kimu engule ey'okuyisa obulungi, omulamuzi omulungi aweera mu mazima aligimpa ku lunaku luli, si nze nzekka naye n'abo abaagala okujja kwe. Omukama ye yannyamba n'ampa amaanyi ne mmaliriza ebyetaagibwa mu kuyigiriza. Ab'amawanga bonna bawulireko, na wonna bwe ntyo akamwa k'empologoma. Bwe wamma Omukama eyamponya byonna eby'akabi, ajja kuntuusa bulungi mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu. Aweebwe ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Haleluya, haleluya. Gw'oli lwazi, ku lwazi okwo kwe ndizimba ekereziya wange, n'emiryango gy'emagombe tegirimusobola. Haleluya, haleluya.